kisinga omuntu asadde eraka nsanvu nga talowooza. Buli yenna ali wano ekikutawaanya butalowooza. Nabbi yagamba eraka nsanvu, eraka si bbiri si musanvu, wabula busabiina rakaa, okumala eraka nsanvu nga tolowooza. Kiki njagala okutuukako kyekino? Point number 2. Ffenna abali wano tuli bakkiriza, era tukkiriza ti Katonda ali ki? Bwe tuba tusoma empagi z'obukkiriza tugamba nti ziri 6. Kankozesa ekyo ekibuna mu kumanya tiziri mmeka? 6. Naye mu mpagi ey'omukaaga mulimu ekigambo ekigamba al-qadar. Al-qadar kitegeeza program. Khairi wa sharrihi min Allahi ta'ala. Awo wetwawukanira mu kutegeera. Oli n'aga nti Katonda takola kibi, omulala n'aga nti Katonda akola ekibi. Ebyo byokka bye bitwawula biri bibiri. Kwe kulowooza nti Katonda akola ekibi, ate omulala n'aga nti Katonda takola kibi. Allahu la yaf'alu illa khair. Katonda talina nsobi gy'akola, era talina gye yakola. Al-qadar maanaha kyaggwa, yakola programu ne ziggwa. Byonna by'olaba wano kati buli ekitambula ala qadari kiri ku programu. Bwatu bwe yakigera olwaleero yagera nga mayambala bwe tutambula naye omwana gwe wasomesa olwaleero ye mugenyi omukulu, n'okuyimirira ogambe nti sebo omukadde waffe omugenyi omukulu, kiri mu qadari. Ennyambala n'enfaanana gy'ofaanana Mungu yakigera nga ogenda kufaanana kotyo olwaleero. Ekitutawaanya ki? Saagala nnyo kubeera nti mbanga omuntu kwegamba simunfuna obubi. Omanyi entegeera y'amagezi ekusembereza obutamanya kyotegeera naawe kennyini. Naye kyenjagala okusembeza ki? Nti Mungu bw'aba yakola qadar nga eri ku buli nsonga yonna, buli lw'olabanga qadar yakulekera ebintu biri bibiri. Chairman wa Nujumu Huda akyogeddeko wano ng'amaliriza. Yakulekera Katonda ebintu biri bibiri byokka. Ekisooka addu'a, kwe kumusaba. Ekyokubiri ashukuru, kwe kumwebaza. Ebintu biri ebi omuddu Katonda bye yakulekera. Kubanga okukwata mu nva kw'ogenda ozikwatamu n'okulonda ssente z'ogenda okulonda byonna biri mu qadar. Okufaanana bw'ofaanana byonna biri mu qadar. Naye okumanya nti biri mu qadar kwe kubeera nti buli lunaku Katonda yatulekera ekkubo liririmu lirina aya ziri 2 nga yaziteeka mu ssuula erina amannya 7. Essuula eyo bagiyita Suratul Fatiha. Bw'oyogera ekigambo Al-Fatiha oba ogguddewo buli kkubo lyonna Katonda ly'oyagala akuteekemu. Kwe kugamba nti ihdina siratal mustaqim. Mu siratal mustaqim mwe muli amagezi, mulimu ebiyungo 7. Kyobalaba nti eyitibwa sab'ul mathan, omuntu alina ebiyungo 7 kwavuunamira ng'asinza Mungu. Ebiyungo ebyo 7 ye sab'ul mathan. Akulungamiza amagezi, akulungamiza amaaso, akulungamize obwongo, akulungamiza ebigere, akulungamiza amagulu, akulungamiza ezzadde, akulungamize okulowooza kw'olowoozaamu ky'olowooza. Ky'ovoga nti ihdina siratal mustaqim. Mungu akusembereza okulowooza, otegeere, omanye nti buli ekikutuukako kiri mu qadar. Tuli wano nga Sheikh angambye ekimu ku byama ebirimu kyuka otunuulire abantu abo emabega. Bonna Mungu yabatta naye ng'abattira mu qadar. Eyo enfa gye baafaamu Allah subhanahu wa ta'ala ye system gye yakola edda ti bwe bati bwe balikola ki? Bwe balifa.
bwe tolina kyoyinza kukyusa. Bwe kikutawaanya nange n'omulala ataliiwo kiri ekintu eki kugaana kutegeera kye bayita kadari. Bw'olaba omuntu ng'akuvuma tolowooza gamba bugambi nti omuntu ono alhamdulillah anvumye kiri makudurun ilayya, kyanteekebwateekebwa. Weebaze Mungu bw'obutasobola kumuddiza kumuvuma, ate osabe Katonda aleme kuleetera banaakuvuma balala bwe batyo. Eyo ye kadari. Ekinjagala tukole ki? Tutegeere. Era kadari etegeeza ki? Profesa wano akyogeddeko, to recognize gwe kakasa obutategeera bwaliwo nti tategeera, osobole okukakasa nti bw'otegeera. Kubanga otegeera ddi nti totegeera? Otegeera ddi nti totegeera? Olunaku lw'okakasa nti entegeerayo bwe butegeevu bw'ebitegeerwa bwe lunaku lw'oba totegeera. Ate otegeera ddi nti otegeera? Kwe kukakasa nti entegeera gy'otegeeramu by'otegeera tebitegeerwa omulala abitegeera bulala. Olwo oba otegeera, gatta entegeera y'omulala ku yiyo. Kubanga n'obutategeera kitundu ku kutegeera. Era gy'obulaba ow'amagezi omu yagamba nti owulirizanga nnyo ebigambo by'omuntu atategeera mu kiseera we weetaagira okukozesa amagezi g'okulamula, kubanga bigenda kukuyamba. Kati gwe buli lw'olowooza nti otegeera y'entandikwa y'obutategeera gy'oli. N'olwekyo bitutawaanya byonna ensi ky'obalaba nti Mungu yagiteekateeka bw'ati. Wateekwa okubaawo abatategeera, wabeewo abategeera, wabeewo abalowooza, wabeewo abatalowooza, ensi esobole okugenda mu maaso. Obutategeera bw'abantu y'enkulaakulana y'ensi. Bizibu nnyo okutegeera kati, kubanga biyinza okusumbuwa obwongo, naye ekyo kye kituufu. Era gy'ova olaba nti enkyukakyuka z'entegeera zituleetedde okulaba olwaleero nga tulaba Mayambala we tutudde wano, Sheikh nga ye mugenyi omuki. Ate enkyukakyuka z'entegeera zikuleetedde okutunula ku nze nga nze ntwala ddaawo mu Uganda. Kiyinza okukaluubiriza okukitegeera, naye enkyukakyuka z'okulowooza zireetawo ebirala. Kubanga njagala okukakasa kino, Nabi Muhammad yali alwana mu lutalo olumu olwali olw'amaanyi, yatuuka n'alaba sisitimu Mungu gye yagera ng'egenda kumusaanyaawo. N'agamba Allah nti bw'otootaase bantu bali mu lutalo luno, lan tu'badan abadan, togenda kuddayo kukola ki? Kusinza. Lan tu'bada. Nabbi akola ki? Ayogeraganya ne Mungu amugamba ki? Amugamba nti genda wali osaalira akensi. Kitegeeza ki? Omala okusaalira akabbiri, sal tu'ti, saba ky'oyagala okikole ki? Yamala kusaalira akabbiri, y'amakulu yadda eri Mungu, amaanyi gakomye. N'agamba nti Mungu, ensonga zonna ziri gy'oli. N'asaba Allah. Bwe yasaba Allah subhanahu wa ta'ala, Mungu n'amwanukula, n'asindika ejje lam tarawha bal malaika n'amajinni ne geetaba mu lutalo. Olutalo ne lukola ki? Amaze kukola ki? Kati ekituleetedde ebizibu ki? Kukuba kifuba ku ebyo bye twagala. Bimanye nti by'okubako ekifuba biri mu kadari. Mungu yabiwa programu bwetyo bwerina okutambula. Era ky'obalaba omuntu agenda n'agamba nti ani amugenyi omukulu? Tunuulira Sheikh Abdallah waali, Sheikh Kazi waali, n'abalala weebali, mwenna muli banene, naye oli ye mugenyi omukulu. Finished. Kadari, kkiriza. Buli lw'ogaana n'owakanya, ogenda kulwala, ogenda kumira akasajja, ogenda kukaddiwa nga tonnakaddiwa. Waliwo yakaddiye edda mu kidaala wano nga wazze tuli mukadde, wakutunula bwoyo gwe toyagala kutunula. Era nga abantu ogenda n'obatunuulira n'ofuuza nti gwe ki ekikukaddiya.
abaana betusomeseza baba baagala kutukaddiwako temutunuuliranga nnyo bantu be mutaagala kutunuulira kubanga bali mu kadari bwekakasa bukakasa nti oyo ekyantuusizzaako kiri muki mu kadari ng'okola ki ng'otambula oba kitegeera buli gwe lwonoolowooza nti omulala kyali kyolina okubeera eyo yensibuko y'obutakola ki era waliwo abantu abaali bakaluubirirwa tutunulako naye ate ffe tuliwo oba oyagala oba toyagala olina kutunula ku nze nina olunaku lwe lulijja nga siriiwo naawe bali kutunulaku eyo kadari ako kokka ye message gye njagadde okukola ki okutuusa wano nga bwe tunaatambula bwe tutyo ensi ejja kuba naki n'emirembe wonna famire tandikire waka ewuwo tunulira abaana bo b'ozadde mu kyalo omulala ojja kulaba nga bano abaana bakusanyusa ate bano tebakola ki naye mungu yabakuwa bakusanyusa n'abatakola ki tambula onoogenda okuva ng'otunuulira baganda bo waliwo batakuyisa bulungi n'abakuyisa obuki eyo ye puroguramu ya katonda yagikolera nti yo famire mujja okuzaalibwa erimu abatalowooza nga gwe bokola ki tambula bw'onoovaawo ojja kugenda osisinkane amayumba ag'enjawulo bw'onoomala osisinkane emikolo egy'enjawulo bw'onoomala osisinkane era ye buno obusiraamu bano bazukuuli bano tebakuba mataali bano tebakola ki ezo ze puroguramu za katonda ayagala obusiraamu bwe bukole ki butambule kitegerekeka bulungi n'olwekyo ssebo kaadhi nsaba okkirize obeere ng'otuusa ebigambo byo ate otuyitire omugenyi omukulu agaliwo omukolo guno beebaziza okukukkiriza